Erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe nnyo. Katonda ffe aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe atendezebwe, aweebwe ekitiibwa. Neera atuwadde omukisa nateera okubeera ku mayengo gano aga Prime Radio okubatuusaako obubaka obuva ku ntebe ye ey'okusaasira, nga n'okubatuusaako nateera nze muweeza wammwe omusumba Kulumba Godfrey okubatuusaako gospelrally eno gye twatandise ng'egenda kubeera ku mayengo ga Prime Radio kuno okumala weeks 2 nambirira wansi w'omulamwa ogugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko. Njagala okwebaza abakatikamu SDA Secondary School abakoze kyonna ekisoboka okulaba nga ggwe eyo gy'oli obubaka buno bukutuukako. Nsaba Mukama Katonda awa omukisa essomero eryo ne kampasi zaazo endala nga bwe tuze tuzoogerako, nga kampasi emu yatandika omwaka oguwedde ye Katikamu SDA Secondary School Nakaseke kampasi, ate nga n'omwaka guno ogenda okutandika 2024 balina kampasi gye bagenda okusabuukulula gye bayita Katikamu SDA Senior Secondary School Kakooge kampasi. Ebisingakaawo bassebo ne bannyabo ngenda kubanga batuusaako mu pulogulaamu zaffe eziddako, ne twagala okwebaza obukulembeze bw'essomero eryo ku main kampasi ew'obulenzi Katikamu ssebo omukadde Dayopo. Twagala okwebaza olw'obukulembeze bwo ate n'okuzaala abaana 2 mu bbanga ttono nnyo. Tusaba Mukama Katonda akuwa omukisa ng'era abongere ennyo okulaba nga mubangula abaana ab'eggwanga. Essomero eryo lisomesa omwana mu byenjigiriza byonna, mu by'omwoyo, mu by'amagezi ne mu by'omikono. Twagala okubebaza ate nga liviira ddala ku senior 1 mpaka ku senior 6 lya kisulo ne day and boarding, ate nga n'ekirala basomesa sciences ne arts, ate nga limanyikiddwa bulungi nnyo mu nsiike y'ebyenjigiriza mu kukola obulungi. N'olwekyo lyesigika teekateeka okutwalayo omwana wo ng'ali eyo, weeteeketeeka okumuzzaayo. Ate naawe abadde tannamanya w'otwala mwana wo, essomero eryo tulikomendinga. Essomero liri ku musingi gwa kkanisa ey'Ekikristaayo nga lisanga ey'Ekikristaayo erya Seventh Adventist Church, ate nga lisangibwa eri mu bulabirizi bwaffe obwa North Buganda Field obukulemberwa omulabirizi Simwogerere David. Olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo, njaga tugende mu maaso mu byokuyiga byaffe, nga n'olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Katonda afaayo eri obulamu bwaffe. Katonda afaayo eri obulamu bwaffe, ng'era kigenda kuva mu kitabo kya Peetero ekisooka. Tugenda kusoma essuula ey'okutaano, tujja kutandika ku nnyiri olusookera ddala mpaka eyo obudde gye bunaabusobozesa. Katwebaze olw'ekyokuyiga ekyolwaleero. Taata omulungi ow'ekisa ekingi, gulumizibwe otendezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Ne leero tuwadde omukisa okujja mu maaso go, gwe otuyigirize ng'oyita mu byawandiikibwa ebyo. Tusaba Mwoyo Omutukuvu abeere omuyigiriza omukulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, njagala okusooka kubawaako brief background ey'ekitabo kino ekya Peetero, naddala ebbaluwa eno esooka, naddala we tugenda okusoma mu ssuula ey'okutaano. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno ng'atuweereza ng'azze okutufiiririra eri ebibi byaffe, yagezaako nnyo era yafuba
okukuŋŋaanya abantu bagenda okukola nabo, kubanga yakimanya nti ku nsi kuno agenda kubeerako akaseera katono tinaye aba n'amaliriza omulimu gwe ogw'okusaasaanya amawulire amalungi, the good news, okwetooloola ensi yonna, nti bajja kuba ate abantu ab'oku nsi kuno be bayigiriza n'abalala beyatendeka. Era Mukama waffe Yesu Kristo bw'amala okubatendeka obulungi ennyo, ekiseera kye ne kituuka ekyokukomerwa ku musalaba, n'akomerwa ku musalaba n'amala mu ntaana ennaku 3, n'azuukira n'amala ennaku 40 ku nsi kuno. Oluvannyuma lw'ennaku 40 Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda mu ggulu. Naye nga tannagenda mu ggulu, yaleka akuutidde abayigirizwa be abaali 12 naye nga basigadde 11 awamu n'abalala abaali bamugoberera, n'abakuutira okusaasaanya amawulire amalungi mu nsi yonna. Amawulire amalungi ge galiwa? Nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, nti yajja ku nsi kuno n'afa ku musaalaba Gologoosa, ng'era yafiiririra ebibi byaffe, nti era omusaayi gwe gwokka gwe gutunaazaako ebibi byaffe, nti Yesu Kristo yaziikibwa mu ntaana, naye oluvannyuma lw'ennaku 3 yazuukira. Olw'okuba yazuukira, naffe bwe tuna abafiira Mukama waffe Yesu Kristo, naffe tujja kuzuukira. Obwo bukakafu. Nkyannyonnyola amawulire amalungi ge galiwa? Yesu Kristo ge yagamba abayigirizwa be okusaasaanya mu nsonda ennya ez'ensi. Tegakomaawo mu kuzuukira kwokka, nti Yesu Kristo yaddayo mu ggulu era ali eyo ateekateeka ebifo gy'ali naffe gye tugenda okubeera. Agenda kukoma waatunone. Yesu Kristo akomawo omulundi ogwokubiri. Ku mulundi guno takomawo kubuulira njiri, wabula kunona abo abeeteeseteese. Nga mawulire malungi. Agenda kutujja ku nsi eno ejjudde ennaku, ejjudde okubonaabona, atutwale mu kwesiima. Katwebaze olw'ekyokuyiga nateera kino. Mukama ne leero jangu otuyigirize ng'oyita Mwoyo Mutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, Mukama waffe Yesu Kristo bw'amala okugenda mu ggulu, abayigiriza olw'okuba yaleka abakuutidde n'abaleka nga bakola omulimu. Ne muganda wange mwannyinaze, abayigiriza bano baali balina okuyigiriza ebintu ebikulu ennyo ebyali tebiyina kubuusibwako mu maaso enjiri kwe yali etambulira, okuzzaamu abakkiriza amaanyi, ate n'okubuulira abalala obubaka gye bwali tebunnatuuka okujja beegatte ku kisibo ekiteekebwateekebwa olw'obwakabaka obugenda okujja. Mu kuyigiriza kwabwe, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ava ku nsi kuno yabakuutira ennyo nti agenda kudda ku mulundi guno ogwokubiri, agenda kudda nga kabaka, King of Kings. N'olwekyo baali babuulira amawulire ago nti Mukama waffe Yesu Kristo akomawo kabaka w'abakabaka. Ne mujjukire mu kiseera ekyo obufuzi bwa Roma bwali busajjakudde, ng'era bwe bwali bufuga ekitundutundu ekisinga obunene mu nsi muno by then, era nga baali bebafuga n'Abayudaaya, nga bawambye obwakabaka bw'Abayudaaya bonna. N'olwekyo ebiseera ebyo empura nga tagala kuwulirizaayo muntu mulala ali waggulu we. N'olwekyo bano abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo n'abagoberezi ba Yesu Kristo bwe baayigirizanga nti Yesu Kristo akomawo mangu, ate akomawo nga kabaka w'abakabaka, ekyo kyanyiizanga empura n'obukulembeze bwonna obw'Abaruumi, ekyaleetera Abaruumi bano okuyigganya Abakristaayo abaali babuulira enjiri bw'eti. Ensonga endala, muganda wange mwannyinaze, gye njagala okutegeeza mu bubaka buno obw'olwaleero, nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali akyali ku nsi kuno ku kijjulo ekisembayo, last supper, bwe yali agabula abayigirizwa be, yabagamba nti bakolenga bwe batyo okumujjukiranga, nga balya ku mubiri gwe, nga banywa ku musaayi gwe, naye ekikompe ke kaali akabonero akalaga ng'omusaayi gwe, n'omugaati
kaali kabonero akalaga omubiri gwe ogwali gugenda okumenyabenyebwa. N'olwekyo Mukama waffe Yesu Kristo bw'amala okugenda mu ggulu, abakristaayo n'abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo basigala basembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era bwe baababuuzanga, kubanga baakuŋŋaaniranga mu maka home churches, abaayitanga bwe baabalabanga ne babuuza, mubadde mukola ki? Tubalabye eyo munywa ku kikompe, muli omugaati, nga bannyonnyola nti tubadde tulya mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo era nga tunywa n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo abantu babatuuma basezi nti bano baatereka omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo bagulyako mpola mpola. N'olwekyo kyabaleetera okubawala n'abanneiba baabwe n'emikwano gyabwe. Ensonga endala muganda wange mwanyinaze gye njagala owulize nti mu mateeka ga Katonda 10 Yesu Kristo ge yalekera abayigirizwa be n'abagoberezi be mwalimu etteeka erigamba nti teweekoleranga kifaananyi ekyole kyonna wadde okukisinza ekyo ekiri waggulu mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi. N'olwekyo ate ng'obwakabaka obw'obufuzi bwa Roma bwayinanga ebifaananyi eby'enjawulo eby'abakabaka baabwe ba empura ab'amaanyi bye baateekanga mu major trading centers mu butawuni obw'enjawulo. Nabwekityo buli muntu yenna oba ani oba afaanana atya yalinga kimukakatako bwe yatuukanga ku kifaananyi ekyo kivunnamiranga n'okukisinza n'okukiteekangako obubaani. N'olwekyo abakristaayo n'abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo ebyo tebaabikolanga kubanga byali biri contrary ku ebyo bayigiriza n'enkola ya Bayibuli n'amateeka ga Katonda 10. N'olwekyo ekyo kyabaleeta okubayigganya, okubatta, kubanga tebaali royo eri empura n'ebirala bingi. Obudde tebutumala kubinnyonnyola kubimalayo. Era bassebo ne bannyabo bangi mu Yerusaalemi baayigganyizibwa, ne battibwa, ne basibibwa, ne baliisibwa empologoma n'ebirala. Era olw'ekyo abakristaayo badduka ne bafuluma ebweru wa Yerusaalemi ne bagenda ne babeera eyo nga banoonya obubudamu. Nga bali eyo kunyigizibwa kwali kw'amaanyi. Abamu ne baddirira mu kukkiriza, ne batandika okwetumiikiriza okusinzanga n'okuvunnamiranga ebifaananyi baleme okuttibwa. Abalala ne bava mu kuyigiriza nti Yesu Kristo agenda kukomawo nga kabaka w'abakabaka, kubanga Abaloma bwe baakiwulirangako n'abantu abalala nga bakyawa bano abakiyigiriza. N'olwekyo abakristaayo bangi ne baddira mu kukkiriza, ne bakompromisinga ne faith yaabwe, ne baba nga tebakyakola bikolwa bimu bya kikristaayo. N'olwekyo obulamu bwali buzibu nnyo. Peetero bwe bimugwa ku matu n'amanya nti abakristaayo ebweru w'e Yerusaalemi olw'okutya okuyigganyizibwa bekkiriranya ne bakola ebikolwa ebitali bya kikristaayo basobole okuyitawo. Oba oli awo nga naffe omulembe guno bwe tutera okuzibirizaako ku liisa erimu n'okola ebikolwa ebitali bya kikristaayo ebitali mu Bayibuli, kubanga olina by'oyagala, olina w'oyagala okuyita. Kyaliwo mu biseera ebyo. Peetero akwata olupapula n'akwata n'ekkalaamu n'awandiikira abo abakristaayo abaali baweddemu amaanyi n'okuddirira mu kukkiriza. Abawandiikira ebbaluwa eno esooka eya Peetero. Kati tugenda gisoma yonna okuva mu ssuula esooka, naye mu kyokuyiga ekyaleero njagala tuggyeyo biki ebyali mu ssuula ey'okutaano yokka. Atandika bw'ati nti, kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo,
era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa. Lwe lunyiri olusooka. Peetero nga yeeyanjula ebigambo bye bisooka mu bbaluwa gy'awandiikira abakristaayo abali ebweru w'e Yerusaalemi abaweddemu amaanyi abaddiridde mu kukkiriza, abagamba yenze mukadde munnammwe, omukadde mu myaka, omukadde mu buweereza, kye yali ategeeza. Era abagamba nti era omutegeeza w'ebibonoobono bya Yesu Kristo. Muganda wange mwanyaze, emirundi egisinga abantu basenga Yesu Kristo nga basuubirayo mirembe gyokka, ne Yesu Kristo bw'agaba emirembe, naye olw'okuba yabonaabona, naffe abagobezi ba Mukama waffe Yesu Kristo tulina okukiyitamu ekyokubonaabona. Kibayita okugobera Mukama waffe Yesu Kristo, tomugoberako kalungi kokka. Bw'aba yayita mu kubonaabona, naawe nange abagobezi be kitugwanidde n'ekyo nakyo okukiregako. Peetero abakakasa nti nange abonaabonera awamu nammwe mu Mukama waffe Yesu Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa. Abazzaamu essuubi nti mu maaso awo waliwo ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa, naye nga kyakugabanwa abo abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, abamugondera era abamugobera. Mu lunyiriri olwokubiri agamba nti mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira, si lw'amaanyi naye lwakwagala, nga Katonda bw'ayagala, so si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa, naye lwa mwoyo ogwewaayo. Muganda wange mwannyinaze, wanaakyukira eri abaali bakulembera ebisibo ebyo eby'enjawulo nga abakuutira okulunda ekisibo kya Katonda, kubanga waaliwo abamu abaali balunda ekisibo kya Katonda nga bakirunda okufiisaamu amagoba gaabwe, bababuulira bantu bye baagala, si Katonda by'ayagala bikole. Muganda wange mwannyinaze, ng'ebiseera ebyo abantu abamu baali baddiridde, naye nga babaleetedde okuddira mu kukkiriza kwabwe, weewuunye nno baali bannaddiini nga babagamba nti just kuvunnamira buvunnamizi kifaananyi, n'otattibwa, ekyo tekirina mutawaana, kikole. Nga bannaddiini be babagamba okukola ebyo. Nedda muganda wange, butasinza businza Katonda w'omu ggulu. Bwe babanga sabbiiti lwe lunaku ate Abaloma tebalwagala, mululeke musigale bulungi, era osigale oli mwana wa Katonda. Enjiri eyo ya prosperity eyo yatandika dda. Peetero bw'abiwulira abakuutira abagamba, bassebo mulunde ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira, si lw'amaanyi naye lwakwagala. Muganda wange mwannyinaze, abantu bano Katonda, njogera naawe nange nga bwe njogera nange, abantu bano Katonda batukwasizza. Tulina kubateekateeka kubatuusa mu bwakabaka bwa mu ggulu, si kubateekateeka bakole ku byetaago byaffe nga bannaddiini. Peetero ekyo kye yali agezaako okugamba. N'olwekyo muganda wange mwannyinaze, njagala okukukubiriza, bw'oba olina mu kisibo ky'oli kyonna naye ng'olaba akikulembera akuteekateeka gw'otuukirize ebigendererwa bye, awo oli waffu, fuluma bunga bukyali. Onoonye ekisibo nga kiteekebwateekebwa lwa bwakabaka obwa Katonda obugenda okujja, nga abasumba abakirimu tebakifiisaamu magoba. Ekyo Peetero kyagaana. Agamba si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa, naye lwa mwoyo ogwewaayo. Omusumba oba akulembera ekisibo kyenna ateekwa okuba ng'alina omwoyo ogwewaayo olw'ekisibo ekyo ng'akirunda, naye ng'ekisinga obukulu okukiteekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja, si lwa maanyi ge, nga takozesa maanyi ge, wabula ng'asaba amaanyi agava mu ggulu, kubanga Katonda yennyini kisibo akikukwasiza okirabirire on his behalf. N'ekyo takwetaagisa kukozesa magezi go, wabula tulina kukozesa magezi agava eri Mukama Katonda.
Peetero agenda maaso n'agamba mu nnyolo olwokusatu nti temwefuulanga bafuzi baabo be mwateresebwa, naye mubeerenga kyakulabirako eri ekisibo. Muganda wange mwannyinaze, bw'obanga olina w'oli mu kisibo naye ng'omukulembeze afuga mukole kino, waliwo gye ndaba nga babagalamiza babakuba emiggo oba obufuzi. Nedda, Peetero agamba atuwa amagezi nti abantu bano tuyina bakulemberamu kubatuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Olwokuna agamba nti era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etawotoka. Muganda wange mwannyinaze, njagala okwogera ggwe omukulembeze w'ekisibo kyonna gy'oli, muganda wange mwannyinaze, ng'olabirira ekisibo ekyo naye ng'okiri bubi okikama okifudde byanfuna byo, muganda wange mwannyinaze, kyokola kikyamu. Naawe ali mu kisibo ekyo ng'olaba bakukama, wuliriza empeera y'abaweereza gy'eri. Peetero agyogera nti omusumba omukulu bw'alirabisibwa. Empeera y'abaweereza si ya ku nsi kuno, tube n'ebitumala mu bulamu obwa bulijjo, naye empeera yaffe enkulu nti omusumba omukulu nga ye Mukama waffe Yesu Kristo bw'alirabisibwa mu kitiibwa, alituwa engule eyeetawotoka. Njagala okukubiriza abaweereza abanoonya engule ez'oku nsi kuno, engule ezo zigenda kuwotoka. Era nammwe abagoberezi b'abasumba abo be mutikkira engule ez'oku nsi kuno, nedda muganda wange mwannyinaze. Peetero atugambye, Bayibuli etubikkulidde nti engule ezo ziwotoka, ti naye omusumba omukulu bw'alirabisibwa y'oyo aligaba engule ezo ezitawotoka. Gye nkwagaza nange gye nneeyagaliza ngituukeko. Munyo olwokutaano, omuddu wa Katonda Peetero ng'awandiikira abantu bali. Njagala nkubuulire, mmaze okukusiigira ekifaananyi. Peetero abantu bagamba bali mu kubonaabona, beetaaga obuyambi, kubanga obuyambi tebabufuna, naye abagamba mugume munywere. Naye agamba ate abakulembera ebisibo ebyo obutabyongerayo wala na Mukama waffe Yesu Kristo, wabula abagamba babikumeekume, balage ekisibo ekyo ekkuba ettuufu erikitwala mu kulokolebwa, ekkuba ettuufu erituusa ekisibo ekyo mu bulamu obutaggwaawo. Mu nnyolo olwokutaano kyava agamba nti bwe muti abavubuka. Peetero nno agaba asoosere ku bantu abakulu, kati azze ne ku bavubuka. Naye abavubuka bagamba ebigambo bino, njagala oddemu owulize, bali mu kuyigganyizibwa. Abakulembeze ne bannaddiiri abamu bakubibwa, battibwa, balisibwa empologoma, era tebafuna olumu na byakulya na bikozesebwa bimala. Newuliza Peetero bw'abagamba, agamba bw'ati mu nnyolo olwokutaano, bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde, era mwenna mwesibenga obuwombeefu okuweerezagananga mwekka na mwekka, kubanga Katonda aziyiza ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. Muganda wange mwannyinaze, njogera ggwe ali eyo ampuliriza era ndaba ku mikutu egy'enjawulo. Njagala owulize ebigambo bino, amagezi agava mu kigambo kya Katonda Bayibuli, nti tugondere abo abatusinga ku myaka. Njagala nkube muganda wange mwannyinaze, omusajja oyo, omukyalo oyo gw'olaba n'envi, ayise mu bintu bingi, alina experiences nnyingi ez'enjawulo, gwe gy'otonnatuuka, gy'otomanyi nti oba onootuuka n'okutuuka. Naye bw'akugamba ekintu gwe n'omulabanga atali ku mulembe, muganda wange mwannyinaze, Katonda takusanyukira. N'olwekyo omusajja oyo, omukazi oyo, muwulirize. Amagezi g'akuwa galimu obwa Katonda, okuleka ng'olaba amagezi g'akuwa gava ku kitabo ekitukuvu Bayibuli. Naye abantu abo abali mu makanisa gaffe, abali mu bika byaffe, bazadde baffe, abali ku mirimu gye tukola, abantu abo tubawulirize, tubawe ekitiibwa. Katonda abataddewo, abawangaazizza olw'ensonga, n'olwekyo kikkakatako omuwuliriza. Njagala nkubuulire muwala ggwe ampuliriza, oyinza okuba ggwe weeraba olina ebbeere ettutu, akabina kali eri akasusukeeko,
bikuviireko naye ng'oli akugamba gw'olabanga eyaggwa ku mpagala talina kyakugasa. Njagala nkubule olunaku lumu naye yalinga ggwe era ekyo ekiseera ky'olimu yakiyitamu kati ayagala kuwa magezi okiyitemu bulungi. Ayinza okuba mu kiseera ekyo we yakiyitiramu ayina bye yeekoonako ayagala akugayidinge akukulembere akuwa amagezi oleme kwekoona nga bwe yeekoona naye ggwe tomuwadde budde tomuwadde kitiibwa tomuwadde kutukuliza bigambo bye. Njagala nkuwulirize omusajja oyo omukazi oyo ayinza okuba talina smartphone tamanyi na kuoperatinga kompyuta era newe yakulya tebyaliwo naye gwe olw'okuba olina smartphone muzaddewo ayina kabiriiti. Okimanyi eriyo omuzadde ng'ayina kabiriiti abamu talina na simu naye olw'okuba omwana we agenda ku university omwana yeetaaga laptop ey'ebbeeyi omwana yeetaaga smartphone omuzadde n'atunda ebintu by'embuzi nte ebirime n'akugulya smartphone n'akugulya laptop obiyina bye bikutadde ku mutindo n'oba ng'olabwako bw'obikozesa naye ate n'okapitalizinga ku bintu ebyo okubanga tolabawo omuzaddewo abiguze gw'obadde tusobola kubyagulira abiguze bikuyambe bikutuuseko ku ddaala erimu ate naawe omuyambe naye n'ekisinga obukulu ebyo weewaawo ye teyayita mu mulembe gwa smartphone na laptop na biringa ebyo na whatsapp youtube n'ebirala. Naye njagala nkubuulire muganda wange mwannyinaze wuliriza kino ensi ejja emyaka gy'olimu 20 maamawo taatawo yagiyitamu. Omusajja oyo yali mu kkanisa omukazi oyo yali mu kkanisa omusajja oyo yali ku kyalo omukazi oyo yali ku kyalo mu community mwobeera bw'akuyita ayina by'ayagala okubuulirira muwulirize era muwe ekitiibwa. Njagala nkubuulire Katonda akyawa ab'amalala akozesa ekigambo resist. Ekigambo ekyo Katonda aba yeetadde butereevu mu lutalo n'omuntu ow'amalala aba tayagala kukulabako w'amalala. Kyova olaba agambye nti kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawa obuwombeefu abawa ekisolo omukaaga. Kale mwewombeeke nga wansi omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoka abagulumize ng'obudde butuuse. Muganda wange mwannyinaze Peetero akootinga ebigambo ajuliza ebigambo ebiri mu kitabo ky'Engero Katonda wennyini we yayogera mu ssula y'okusatu onyo olwasatu-mu-ennya n'olwasatu-mu-etaano ng'agamba nti mazima anyooma abanyoomi naye awa abeetowaza ekisa. Wuliriza Katonda ayagala abantu abeetowaza okwetowaza mu maaso ge n'okwetowaza mu maaso g'abantu bannaffe. Ne muganda wange mwanyaze njagala nkubuulire toli wa kitalo nnyo bw'oyambala essuuti ey'ebbeeyi n'oba ng'olinnya ku buli muntu yenna gw'osanze olw'okuba omanyi oluzungu oyogera oluzungu kyova onyooma buli atamanyi luzungu ne muzaddewo n'omutwaliramu kyokka yakuweeredde mu busente obw'ekinaku okulaba ng'oyogera oluzungu olwo ng'otuuka ku ddaala ery'obuyigirivu ly'oliko naye omulabanga kasasiro gw'omutwala nti talina kyakola kikyamanyi naye ng'ate Katonda yamuwa amagezi n'atunda emmwanyi n'atunda ku kibanja n'ayambala bubi n'alya bubi asobole okukuweerera otuuke ku ddaala eryo. Muganda wange mwannyinaze ly'oliko. Njagala nkubuulire abantu be muli ku myaka gye gimu oyinza okuba ng'oli waggulu mu kubo mu byenjigiriza mu byennyambala mu nneeyisa. Njagala nkubuulire nabo tebaateekamu application kubeera bubi. Njagala nkubuulire nteekateeka za Katonda abantu abo weetobaze gye bali. Si buli kaseera nti gwe oyagala okubuuzibwa oyagala bakusinze mu nkiiko ez'ekkanisa n'enkiiko ez'ekyalo oyagala ebirowoozo byo bye biyitamu byokka bali toyagala birowoozo byabwe biwulikike gwe buli kaseera oyagala kubeera ku top of everything. Njagala nkubuulire abamu batuuka ne ku ddaala erigamba do you know me ommanyi olabika gwe tommanyi bulungi. Muganda wange mwannyinaze Bayibuli egambye mu ngero eyo Peetero yakootinga yajuliza mu ngero essula ya 3:3 nti mazima anyooma abanyoomi. Bw'oba oyinamu elementi enyooma oba onyooma Katonda oba onyooma muzaddewo oba onyooma muntu munno naawe Katonda ajja
kunyooma. Ayongeddeko n'agamba nti naye awa abeetowaza ekisa. Buli lwe weetowaza tekitegeeza nti olw'okuba olina miliyoni y'ensimbi wano mu nsawo kabina ogende ng'ozimba. Weetowaze. Tulabye n'abantu abalina billions and billions of money, $billion, naye nga mwetowaze. Njagala nkubule muganda wange mwanyiza okufukaamirira muzaddewo weewaawo asula mu nju yassubi gwe osula mu kalina. Ekyo bwetowaze okusanga abantu abakuli ku wansi ne weemenyako n'obabuuzaako. Ekyo muganda wange mwannyinaze, ekyo tekitegeeza nti amadaala ago gakugiddwako. Era muganda wange mwannyinaze akyava agamba nti abeetowaze abawa ekisa. Ng'oyagala ekisa kya Katonda beera mwetowaze, tweggyemu amalala aga buli ngeri gyonna. Olwasa 5 mu kitabo kya Ngereso Exodus kyava agamba nti ab'amagezi balisikira ekitiibwa naye abasiru balifuna okuswazibwa. Muganda wange mwannyinaze nkukubiriza beera n'amagezi osobole okubeera n'ekitiibwa. Katonda kyagenda okusikiza. Kale agenda maaso n'agamba nti kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoka abagulumize ng'obudde butuuse. Weewaawo baali mu kutaagulwataagulwa mu kuyigganyizibwa okw'enjawulo ng'ab'amatwale abafuzi b'amatwale babakuba babasoloozaako omusolo lwa mpaka. Peetero abagamba musigale nga muli bawombeefu, nga muli bakkakkamu, kubanga ekyo Katonda kyayagala. Katonda tebamulwanira ntalo. Bw'obeera mu buzibu bwonna muganda wange mwannyinaze ampuliriza, koowoola Mukama Katonda yajja okukulwanirira entalo. Waliwo abba ettaka lyo, koowoola Mukama Katonda ajja kukulwanirira. Abba ettaka ayinza okuba alina emmundu, alina obuyinza. Naye njagala nkubuulire, Katonda yennyini byakulwanyisa byonna, yennyini buyinza. Gwe tomulumba. Njagala nkubuulire, bw'oba munnabyabufuzi akuyisiza bubi, weerosi wa MP ani, gwe tomulumba. Katonda akugamba beera mukkakkamu. Omuwandiisi omunyonyozi wa Bayibuli amanyikiddwa ennyo Spurgeon yawandiika ng'agamba bw'ati, if you are willing to be nothing, God will make something of you. Nti bw'oba oli mwetegefu okubeera kyota atalina kintu atali muntu kyonna kyonna, Katonda ye mwetegefu okufuula ekintu ekyomugaso. The way to the top of the ladder is to begin at the lowest round. Nti engeri yokka gye tusobola okutuuka ku nkomerero y'amadaala eri waggulu kwe kutandikira ku ddaala lino erya wansi. In fact, in the church of God, the way up is to go down. Nti mu kkanisa ya Katonda engeri gy'osobola okutuuka eri waggulu gwe kwata kkubo likutwala wansi, ye Katonda ajja kutuusa waggulu. Agenda maaso n'agamba, but he that is ambitious to be at the top will find himself before long at the bottom. Nti naye oyo alafuba n'alwana ennyo okutuuka ku ntikko ya buli muntu ajja kwesanga ng'ali wansi. Nga kitalo nnyo. Mu lunnyo olw'omusanvu kyava agamba bw'ati, musindikirizenga ku ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ekigambo kyammwe. Okusindiikirizanga ebizibu byaffe byonna, obweraliikirivu bwaffe bwonna eri Katonda. Ensi eno gye tulimu ejjudde ekibi, ejjudde okunyigirizibwa okw'enjawulo, tunyigirizibwa okuva mu different directions, naye tosobola kwataakinga kweŋŋanga bizibu ebyo ng'okozesa maanyi go. Katonda yakutonda akugambye beera mukkakkamu, binsindiikirire, nze nja bihandolinga. Njagala nkubuulire, kyova olaba omuntu ne bw'abeera ne ssente mmeka n'atwalibwa n'abuusibwa ennyonyi era afa, bw'aba teyeetadde mu mikono gya Katonda. Kizibu ki ky'olina muganda wange mwannyinaze? Leka kupaapaala ng'ekizibu kizze, noonya eri Katonda. Omwana singa alwale ekiro mu matumbi budde, mwana azirika nga tonnamuddusa mu ddwaliro, muwonge mu mikono gya Mukama Katonda, olwo muyingize mu mmotoka mutwale mu ddwaliro. Ddaani okudduka n'omwana n'omutuusa mu ddwaliro ate olwo n'olyoka osaba. God first, n'ebirala anaabikola. Kyava agenda maaso
Awuliriza nne ebigambo bino abigamba abantu bali abali mu kunyigirizibwa okw'enjawulo bwe bulamu era bwe bumu abantu mu kiseera kino era bwe bayitamu nga banyigirizibwa. Katonda atukubiriza tusindikirize obweraliikirivu bwaffe bwonna eriye kubanga ateeka ku mwoyo buli kigambo kyonna. Nze bw'ombuulira ebizibu byo sina kyamaanyi kye ŋŋenda bigamba wabula kye ŋŋenda bikolako wabula kye nnyinza obikola ate bigabana na mukyala wange. Naawe bwe naakugamba ebyange ogenda bigabana ne mukwano gwo naye ebizibu byo bitegeeza Katonda bikoma ku ye toyinza biwulira walala wonna. Olw'omunaana agamba mutamiirukukenga mutunulenga omulabe wammwe Sitaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Kaatugamba tutamirikukenga. Bayibuli oluzungu egamba tubeere nti be sober. Bayibuli endala egamba be steadfast, nti tuyimirire nga twetengeredde kubanga omulabe Sitaani ajja awuluguma anoonya gw'anaalya. Sitaani okulugumako bye bizibu byatuleetera bw'otya ng'alya. Kyova olaba empologoma bw'egenda mu ttale ekuba oluba olw'amaanyi obusolo ne budduka bwonna kati neerondamu neegobako kamu neekalya. Kimanyi bungi bw'eyimirira awamu empologoma bw'eyimirira awamu ensolo eyo bw'eyimirira awamu oba omuntu bw'ayimirira awamu ku mpologoma empologoma edduka emanyi ono taaliike. Ne Sitaani bw'aleeta okuwuluguma okw'ebizibu ne tubitya ng'olwatulya. Kyava atukubiriza nti tuleme okutya ebizibu. We often judge kyova olaba ono omuwandiisi era agenda n'agamba nti we often judge the parents by the children. Omwana bw'omusanga ng'ayambadde empale za biraka omanya taata mwavu. Omwana bw'omusanga ayayuuya enjala emuluma omanya ne taata teyalidde. Kakati gwe bw'oddira ebizibu byo n'obyetikka eri abantu abalala ng'ate oli mukristaayo bamanya nti ono Katonda gw'asinza munafu tasobola kukola ku nsonga ze. Kyavudde akugamba zimuwe azikoleko n'abantu abakulinaanyi balabe nga Katonda w'amaanyi. Njagala kumaliriza n'olunyiri luno olw'omwenda agamba bw'ati nti oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe nga mumanyi ng'ebibonyoobonyo ng'ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Muganda wange mwannyinaze engeri yokka gye tuyinza okuyimirira mu mayengo g'ebizibu nga tuli banywevu nga tetugudde kwe kunywera mu kukkiriza. Omanyi kye wakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Yimirira ng'oli munywevu ng'osoma Bayibuli yo ng'owuliza obubaka obw'enjawulo obwo bwe bukuyamba n'obeera ng'oli munywevu kubanga Sitaani tosobola mukuba ŋŋumi tosobola mukuba kasaali. Naye bw'obeera munywevu mu byawandiikibwa mu kukkiriza buli lwaleeta ebizibu gwe n'ofukamira n'osaba amanya ono munywevu. Agambye nti kimanye nti okubonaabona kw'oyitamu ne baganda bo ne bannyoko okwetooloola ensi yonna nabo bakuyitamu. Si gwe wekaasoose okufiirwa, si gwe wekaasoose okubula school fees, si gwe wekaasoose okugoba mu nnyumba, si gwe wekagobasoose okubbira ettaka. Ebibonyoobonyo ebiringa ebyo n'okusingawo n'abalala bayitamu. Naye bwe bijja basigala banywevu mu kukkiriza ne batendereza ne basinza Katonda waabwe ne babisindiikiriza eri Katonda n'abaako engeri gy'abikolamu. Katumalize n'olw'ekkumi. Era Katonda ow'ekisa kyonna eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono ye yennyini alibatukuza, alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Muganda wange mwannyinaze okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tekitegeeza nti okubonaabona kugenda kuvaawo. Onyini olwongera kukakasa nti okubonaabona weekuli. Naye bwe tunywerera mu kubonaabona Yesu Kristo kennyini agenda tunyweza atuwa amaanyi tube wawanguzi. Nkusabira naawe obeere muwanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Mukama omulungi ow'ekisa ekingi tukusaba ekisa kyo n'okwagala kwo ekisinga obukulu tuwa amaanyi tunywere mu kukkiriza tuwangule ebikemo by'omulabe Sitaani, tuwangule ebizibu by'ensi eno, tuteekete olw'obwakabaka bw'obugenda okujja, tunyweze Mukama Katonda ebigambo bino bye tuwulidde bikole enjawulo mu bulamu bwaffe ate tubigabaneko n'abalala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.